Lunaku lwa nnaku nnyo mu ggwanga lya Uganda era kyenvangula muno nyambadde black on it's a black day around the whole country, East Africa, world all over. Mwena naddala nange baganda baffe abakatuliki, baganda baffe abakkiriza mu Yesu Kristo omunnazaalesi eyafa era nga mu kaseera kano aka Easter otufunidde amawulire ag'ennaku zibadde zingira ssaawa nga 7 ez'olunaku olwaleero n'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2021 ate netuviirwako ekikonge ekirala ekyamaanyi mu ggwanga lya Uganda wano ng'era atuvudde ku maaso si mulala wabula omukulu amanyiddwa nga His Grace Dr. Cyprian Kizito Lwanga era ng'ono yabadde Archbishop of the Kampala Diocese. Ono yakomye okulabirwako olunaku lw'eggulo nga batambuza ekkubo ly'omusaalaba nga mumanyi buno olunaku lwa Good Friday lwe lulikirizibwa muno Yesu Kristo omunnazaalesi eyafa emyaka emingi ennyo ate n'azuukira lwe yayingira ekibuga Jerusalem era nga kino kiyingira ne bamwayirawo emikeeka wansi era yayingira ng'akoze eki nga bali mu mutendereza n'omusinza. Ekyamuviirako bannaffe ate abali mu buyinza ebiseera ebyo okukala muno bamukwata ne bamubuuza gwani n'agamba nze omwana gw'endiga era ku lunaku olwo yattibwa bwe yamala okuttibwa noyita ennaku 3 n'azuukira ku lunaku olwo twandiyise ng'olwa Easter era nga munnange olunaku lwa Easter luno omukulu amanyiddwa nga His Grace Cyprian Kizito Lwanga Doctor talusobodde dutuukako katusuubire maybe oba oli awo alizuukira eyo mu maaso naye ng'ekindese si kirala just nze bbawakoko ku mundu ebyo ebyafaayo oba gye twandiyise history y'omukulu amanyiddwa nga His Grace the Archbishop, the Kampala Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Maziga mangi, emiranga mingi, ebifaananyi ebyo by'olaba ze zimu ku ezo moments ezivuddeyo okulaba mbuno omusumba ono nze nyamuyita musumba naye asinga ddala muyita Archbishop era abeera musumba omuli w'emyoyo ono Dr. Cyprian Kizito Lwanga byazze abeeramu mu nsi eno era ng'ayogerako n'abantu ab'enjawulo. Kinajjukirwa muno yakomye okubeera ku kkubo ly'omusala eyaletambuzibwa olunaku lw'eggulo era nga wenjogera essaawa zino bantu bangi nnyo bavuddeyo okulaba muno bayogera ku bulamu bwe obw'enjawulo. Asookedde ddala essaawa nga 2 emabega abadde omukulu Ghetto President atali mu ggwanga lya Uganda omukulu Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine nga ono agambye it's a dark day for the Catholic Church, it is dark day for Uganda. I have learnt with great shock about the sudden death of His Grace Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the Archbishop of Kampala Archdiocese. It will be very, very hard to cope with the unimaginable loss. He will be remembered for always speaking out against injustice and oppression. Only yesterday, as he joined the faithful to celebrate the way of the cross, he raised his voice yet again and condemned the rampant abduction of our people by the state. Ebigambo bino byensomye bya mukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu. Yeyongeddeyo n'agamba mu nnaku ey'ekitalo Archbishop Lwanga joined several other eminent outspoken religious leaders who have recently died under the unclear circumstances. May the Lord receive his gentle soul in heaven. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Tugenda kuba tubaletera engeri ez'enjawulo oba ebikonge by'enjawulo ebizze bitufaako mu mwaka guno gwennyini mu mwaka ogwo gw'owedde naye ng'ebikonge bino biviira ddala mu nzikiriza ez'enjawulo. Mbajjukiza muno twakafiirwako Dr. Anas Kalisa emabega awo kyali kikonge kinene nnyo wali ekibuli era mu Buisiraamu ne tujja ne tewayita na bbanga ddene akataayi tekaasala ne tuviirwako omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzaata era naye inadhillahi rajiuna tewaise katayi era kusala wadde n'eriiso okutemya ne tuviirwako munnaffe amanyiddwa nga Hajj Katongole Musa ono ng'abadde nnyo nnyo ekitongole oba nkonge ennene nnyo wali ekibuli ate mu Buisiraamu. Kyokka ate mpaawo kaaga tuviiriddwako His Grace Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Nnaku nnyingi nnyo maziga mangi n'enjogera nno ennyinyi nange enkankana kubanga neewuunya oba ensi egenda oba tutuuse ku nkomerero oba simanyi kigenda mu maaso mu ggwanga lyange naye njagala just katono nnyo nkubulyekoko ku ebyo abantu bangi nnyo abavuddeyo okwogera ku bintu bino era nga kikakasiddwa omukulu amanyiddwa oba ekitongole ekitwala ba bishops mu ggwanga lyonna era kino ekyennamirembe diocese archdiocese be balangiridde era ng'ekiwandiiko ekyo nga bw'okiraba ekiyitawo n'ebimu ku ebifaananyi tugezaako okutuusaako live okuva wali ate ennamirembe byengenda okubanga ebimu ku ebyo mbikutuusaako.
Dr. Cyprian Kizito Lwanga ono munnange gwenjogerako atuvudde ku maaso era tuyinza okugamba muno omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa January omwaka 1953 era ng'ono yazaalibwa wali ekyabakadde Naggalama era nga ekisaidi kino kisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Afudde ku myaka 68 egy'obukulu era nga munnange gano ge gamu ku masomero ge yayitamu okulaba mbuno atuuka ku myaka gino oba atuuka ku bitiibwa byalimu ekyokusooka okuba nga bamutuuma dokita, ekyokubiri ne baba nga ate baviirako awo ne bamuwa oba archbishop bw'e Kampala. Yabeerako wali mu Kyabakadde primary school ne yavaawo awo mu misomo gye n'agenda mu Nyege seminary ate awo yavaawo n'agenda Katingonda National Major Seminary eno ng'eri mu Kalungu district. He then studied theology at Gaba National Seminary mu mwaka gwa 1979. After that he joined the University of the Camelot Ferrand in France era nga mumanyi muna Abafalansa bano bannakinku nnyo mu nsonga z'eddiini y'Obukatoliki, where he studied administration and language mu University gye nkugambye waggulu. Kizito Lwanga after studied at Pontifical University of the Holy Cross e Roma era ng'eno gye basinzira okuba nga balonda abantu ab'ekikula nga kino omuli ba bishop, abafaatha ne ba archbishop awo wennyini e Roma, where in 1994 nga Lawrence yakazaalibwa mu mwaka gwa 1994 awo wennyini he earned a doctorate in canon law. He was ordained priest wano ebamutikira obupristaali mu mwaka gwa 1978. Bwe yavaawo ne bamuwa owa bishop bw'e Kasana Luweero diocese gye nzaalibwa mu mwaka gwa 1996. Awo ndowooza nalina emyaka egy'obuto nga giigi 5-6. Ate awo yavaawo Cyprian Kizito Lwanga munnange bamutikira okubeera third Archbishop of Kampala mu mwaka gwa 2006. Lawrence awo yali agenda bugenzi okutuula P7 ye eba ekyomusanvu mu mwaka gwa 2006. Soma omusobola naye okubalabalamu emyaka gye ne mulaba nga tugenze mu maaso awo wennyini yasaavingirawo okumala emyaka 15 ate ne balyoka bamuwa ekya archbishop ekijjuvu ekya Kampala diocese. Bibimu ku ebyo nenjagala kuzanyirayo ku ka audio akamu kwako ku bantu abadde bava wali ate ku archbishop w'e Namirembe osobole okuba nga okola ki ng'owulirizaamuko n'okuleetako ku ebyo ebintu ebimu bye tukoze eki bye tukuleetedde. Bantu bonna abakatonda tubabikira Ssaabasumba Kizito Lwanga afudde ku makya ga leero sekanywa mu buliri ebijjalo jja badde obuwulira kitalo nnyo kitalo gatubire ku musajja ayinza okukimula ekitalo kale ekyobeera kimuntu gyabateekera emirembe. Bwetyo embeera ebadde yakazigizigi wali ate ku kitebe kya Church of Uganda era nga secretary yogowulidde ng'atubikira kigambibwa mbuno afudde kikutiko era ng'asangiddwa mu nnyumba ye oba mu ruumu ye mwabadde abeera era ng'oluggi bamenye lumenye okuva ku ssaawa ezibadde ez'okumakya nga balaba tazuukuka then ne balyoka bagezaako ate okumuddusa bagenza okukwatamu nga mya nemye neye mye ng'amaze okuba nga assa obulamu bwe oba omukka gwe ogusembayo ku nsi kuno. Tujja bayongera okuba nga tubayita ebintu bingi nnyo ebikwatagana ate ku bulamu bw'omugenzi amanyiddwa nga Dr. Cyprian Kizito Lwanga wano wennyini ku Celeb Jazz. Nze ne Lawrence tubasuubiza muno buli kintu nene ekibaawo tugenda kuba twongera okuba nga tubatuusaako amawulire gano naye katusooke tugendeko ate mu ndowooza z'abantu oba mu bantu bye badde bamujjukirako then tujja kuba tukomawo n'ebirala bingi nnyo wano ku Celeb Jazz. Kiyinza okugamba kiri kimu kyokka, genda wansi awo osubscribinge oyongere okulaba ate oyongere okunyumirwa ate nga bw'oyiga.